Ku ssaawa 8 ez'emisana essanyu libuutikidde abalamazi ku kiggwa eky'abakatuliki embeera y'obudde bw'ekyuse ebire ne byetimba ku ggulu. Wano buli omu atandise okugeresa ku ekyo ky'alabye. Bikira Maria nemaze nga ziyikayiika bwe ziti nga ebimyanso bikka bwe biti. Leero kyendabye Namugongo sikirabangako naye essanyu lyennina linzijudde ku mwoyo era njagala abaana bange okubagamba nti banaye munyiikire nnyo okulamaga Namugongo. Mbona ekyamagero ku nduba naabona Mama Maria ni mutabani Yesu kulira mirembe ikuwulira bulayi naabi ezimayi Maria abonekere Mama Maria tulabikidde kati ndi bulungi kale ndikusanyuka. Bano batubuulidde kye kitegeeza eri okukkiriza kwabwe. Okukkiriza ne mmanya nti buli kimu kyonna kye tusoma ffe ng'abakatoliki abagoberera Kristo byonna gye kiri tulina okukkiriza tweyongere okukkiriza buli kimu Mukama ajja kukikola. Bwe nimpura isemerirwa rye rwange rwaba rurungi ninsubira ebintambulire hagana ku binkora n'ebindi yabinkorire nimpura amagara gange gona garye. Z'enteekateeka ezisembayo ziwedde okwetegekera okulamaga kw'olunaku lw'enkya. Eby'okwerinda binywezeddwa ng'okutuuka ku kiggwa kino osooka kwazibwa emirundi egiwera. Era n'amyuka omuduumizi w'eggwanga James Achoya alambudde ebigo byombi okukakasa nga buli kimu kiri tayaali. Ono akakasizza ng'eby'okwerinda bwe biri gguluggulu. I could say 100% because both sites that I've visited, security is now in place. Nti waliwo abantu abawerako be bakutte nga beenyigira bumenyi bw'amateeka. And so far, as you have heard from my command, we have registered about 80 cases of criminality. Baabaze okunoonya 1,000 oyinza okugamba nti nabo bali ku mudido. Bano batunda ebintu eby'enjawulo naddala amasaati okuli obubaka obwekuusa ku bajulizi ba Uganda. Ekijjukizo gye ndi wamma. Abalamazi nabo beeyongera obungi nga buli ddakiika eyitawo bayingira nga we buzibidde nga bakunuukiriza okuwera obukadde obubiri ku kiggwa ky'abakatuliki. Abalamazi abasinga olutuuka nga bagenda mu weema we bajjanjabirwa olw'obuvune bwe bafunye mu kkubo. Bizibakooyo emigongo gibaluma. Ekyokubiri magulu kubanga bava wangi balamazi batambula amagulu. Ekyokusatu kukolola bifuba ssenyiga ne babeera nga abamu ensusu ndwadde. Waliwo n'abalamazi abajja n'endwadde endala nazo bazijjanjaba. Zeemu omulimu ne ministry n'aba WHO titusooka ne tubateekateeka babeere bulungi bwe balema then ne bongerwayo nnyabo. We tuviiridde Namugongo ng'abalamazi bakyeyongera obungi. Winnie Tesana Kayenja agafeeyo ku Spark TV.